Sekaniriza ke celebrity Jazzy osibye kyesete munju wange kyebale kyetosako engalo nga tunakola tukuleetedde ebintu ekyoze Becky no bikyagendera ddala mu maaso. DNA zino zikolebwa bannange si byangu byonna ogenda kubirabaawo. Ani taata w'abaana bannange Kyoze Becky ye meanwhile alabika agenda kuvaako mu ggwanga agendako obweru eyo ogenda mulabaawo atwala mbu omwami yamutaddemu visa atadde mu baana be bonna visa agenda nawo bannange ono omuntu omutuufu osirike ate nga neddaali tumukulekeddeeyo yabadde ne bridal shower ajjukira wiiki ejja mbaga n'okwanjula bana tubagaliza birungi byereere ate bujingo naye tatudde abakazi ate tabayise sitaani ayogedde bingi oba ate kati Makula yakoze eki oba Teddy yabizeemu bannange byonna ogenda biraba naye nga tutandikidde wamajja wa Chosen Becky ayasizze ebyama DNA zonna zireese ebadde bigenda mu maaso byonna bino byewulirireko. DNA teyeetaagisa kati kuba abaagikola dda. Ani yakola DNA Amiri yagikola dda. Abaana bonna babe basatu. Muto. N'asembayo naye wuwe. Kuba omwana we bamukolera DNA kuba issue ya Chosen Becky njukira bagenda awo ewandegeya okola DNA. Minisita yasasula ne ssente ezo. Saagala bimuyingiza mu kwata byagala bingiramu naye saagala kuganya ne minisita yasasula ne ssente zakola DNA. Lwaki nti omwana ono yasemba yali muto nnyo nga Becky tayagala bamufumite ng'omwana muwere era n'akaaba nnyo n'agalwa kiri mukole bali ababiri naye ono omwana akyali muwere nnyo mufumite empisooza mmwe zino kati nga maama ng'omwana yali muwere nga wa myezi bwezi n'agaana naye paka bwe bamugaa tewali kyakkola naye bamufumite era naye ne bamufumita naye ne bamuggyako ki samples era bagenda okukebera abaana bonna nga ba Amini era ekyo tewaliwo okubuuza kyevudde gamba nti omuntu ajja nagaa nti Chosen Becky mwenzi oba olimba omwenzi oyo akuzaalira abaana bonna nga babo omwenzi oyo gwotawa wadde 10 gwotalabirira nga yakuteeka namu ssente ezize enkalu n'akubeerera webbanga byonna n'akwagala n'akuzaalira n'abaana yoyo gw'oyita omwenzi really yali akyayagala omusajja ng'anoonya ebintu byonna ebibagatta n'omusajja era bambi olaba nti simanyiiyo era kyovula nze kisinga n'okunnuma kwe kulaba omusajja najja n'alaga nti omukazi abadde tamwagala really genda omubuuza omuntu yenna yali akozeko ne Chosen Becky oba yali abadde ku lusegere lwa Chosen Becky yayagala omusajja taata w'abaana be yamwagala ng'omusajja ng'akulaga oba tolina wadde 10 oba tolina kyoli ngenda kwagala yayagala omusajja nga ne bwamukola biki kuba lwe ebintu ebimu bye nalaba nga n'obeera muwala omulala nga bw'oba bimukoze tasobola sigalawo omuwala Chosen Becky yasigalangawo because yali ayagala omusajja oba miggo oba kiki ng'asigalawo paka olumulwa kwe twali emitiyana lwe yagendera ddala n'agamba leero nkitadde twali kumukola emitiyana n'azirika kati kwolwo n'agamba leero nkitadde complete. Meanwhile Chosen Becky gyali musanyufu bitya abaana taata wabo omupya yabataddemu zitiketi basimbudde dda bagenda Saudi Arabia omwami amusuubiza batwalako Emeka bannange laavu ngalimu ssente enyuma bino byewulirireko. Hello Saudi Arabia. Everybody say you guys nina amawulire amalungi kakati mwami Rasul omanyi ye mutegesi wa Saudi Arabia eyo yonna okwetulula ankubira ngamba Becky njagalo gye Saudi Arabia bannange kati essaawa zino nsimbula munaye bwe yabiŋŋamba laba omwami wange wamproposing nga mmeka nga 5 kati omwami wange naŋŋamba naye baby nkupropose ate otambule weka n'agamba nsasulire n'abaana boys you're going surprise. Thank you daddy. Thank you daddy. Thank you you guys. Professor yasasulidde abaana bagende n'agamba bwe namala performance zange ezo zonna nga abatwalako Emeka bagenda kwata ku gundi ku umra simanyi labika era sawa yonna bano bagenda kuba bahaji na bano baba bahaji
Guys, we are so excited and I want to thank you, Daddy. Thank you so much. Mukulu Rasul, you were Saudi Arabia. Mwembi, you did a very great job. Thank you so much, my love. So, Daddy yangambye specifically ekintu kye tugendako bakiyita proposal vacation, like when you ngaba amaze okuproposinga mba mugenda ku vacation, so gendagako, so proposal vacation, like yeah, proposal vacation. Simanya bamwali mubise, but it's fine, I mean that's life. Oh Nyabo. Ate yedizarizinda twongera mu congratulating emikolo gye gituse next week embaga n'okwanjira yabadde ne bridal shower. Congratulations once again baby girl. Ate era olunaku lwaleero gabadde mazalibwa ga Seth Kigundu mutabani wa Bruno K. Happy birthday baby boy, happy birthday. Tukwagaliza birungi byerere nenga obalaba bwe banyiridde bwe banyumye. Hey, kankulekere Pastor Bujingo anaya wuyo era sitaani yali abaze bulungi naye nga bw'alina akatuli ku bwongo tamanyi Mukama kyazzaako. Sitaani yali abaze bulungi okunzijjako omukazi n'abaana n'abatwalira ddala, nakati sina kye nali nzizizza. Sitaani yabala bulungi okunzijjako omukazi n'abaana. Ne bw'oba businessman nga toli priest, toli preacher, amaka bwe gamenyeka bizinesi eyeetagala. Era ba businessman bangi be bagula b'amalaaya, amaka gaafa dda. Ne balina okugenda n'abakazi ku mikolo, mukazi atuuka ekiseera nga akulya n'oluyi, mukazi atuuka ekiseera nga gwe weefunira sitaani gw'alinawe. Sitaani bwe yali asuula ensi teyatandikira mu basajja, yakwata mukazi. Bannabbi abasuuliddwa abakazi tosobola kubabala. Muguno omulembe sitaani yannumba, muguno omulembe ngera ayise mu church, ngera church bezibeera. Era omutunulira nga atudde mu church somewhere